Alright, na buli kati ensonga y'akanyonyi k'eggwanga akamanyikiddwa nga crested crane eyongedde okulanda. Okuva Robert Kyagulanyi Ssentamulo yagenda mu Teso sub-region okuba akalulu, akanyonyi kano eno kaagumba ku hotel gye yasulamu na buli kati kakyaliwo. Kakyaliwo. Now, waliwo ebipya by'obadde osaanidde okumanya ku nsonga y'akanyonyi kano okubanga katambulira ewali Robert Kyagulanyi Ssentamulo. Bobi Wine, wabula nga sizza agenda okunyonyola ensonga eno, njagala owuliriza omusomesa nga tottola ensonga zino. Tukomewo. Wa Katonda. Era Katonda yasobola okwogeza buli muntu, yasobola omujjawo. Era Katonda yawa omuntu omukisa. Omukisa gwa Uganda Katonda yaguwa Kyagulanyi. So si Nyandwe. Bw'amala okuguwa Kyagulanyi, ne bajjajja ba Uganda bonna bemulaba ne bumutalaba ne bablessinga Robert Kyagulanyi Ssentamulo. Nkiddamu, Katonda bw'amala okublessinga Robert Kyagulanyi Ssentamulo ne bajjajjaabe baatalaba ne baalaba ne bamublessinga. Empewo za Buganda za blessinga Kyagulanyi Ssentamulo. Olunaku lwajjo abasajja baakoze buli ffujjo erisembayo. Manyi mwenna abadde Uganda, abadde Bulaaya, abakazi bankubira essimu nga bakaaba amaziga. Abakazi bakuba essimu ne bakaaba amaziga ku ssimu yange kuno. Nange go bakaabiramu. Mpulira ennaku. Naye nga siira kya mbagamba ekigambo mpandiika ennyukuta nnya guma kijja kuggwa. Nga lwaki bakuga lwaki mutabani taleka bintu bino bajja no bagamba enywera yerima. Effujje lyakoleddwa olunaku lwajjo lyakulembeddwamu General Henry Masiko. Ono nga yabadde ayambibwako Anita Amongi nga ne Didigi our orders. General Masiko yebba w'omukyala eyabba ebima bya UBC, omukyala omujjukira Kabakumba Masiko. Ye yabadde mabega wa orders zonna omwami ono ye yabadde mabega wa orders zonna oyo Henry Masiko. Oyo yabadde mabega w'emivuyo gyonna egyakoleddwa ku president olunaku lwajjo. Oyo Henry Masiko. Naye musajja Munyarwanda oyo yebba w'omukyala gwe bayitanga Kabakumba Masiko. Omukyala oyo ye yabba ebima bya Radio Uganda. Ono Major General Henry Masiko y'omu kubatendeka abantu ebyobufuzi oba babawooza obwongo ekyankwanzi. Gwe mulimu gwe bayagadde okukoza. Kyobula nti order zadde zikyuka. Muhoza wa order ye, Masika wa order ye, Anita Amonge wa order ye, yefudde ntali ye nenga bali mu coordinate. Nga kati badde baagala banyigirize Kyagulanyi to the extent aveeko. Badde baagala banyigirize Kyagulanyi to the extent aveeko. Mukuvaako badde basobola okufuna chance emushutinga nga avudde mu motoka. Oba ekyo motoka yakigaani tanaddamu kuddamu kuva mu motoka ne balemwa. Media team ng'emukuumiddeko kamera baatuuse nga decision ne bagamba nti mulina okumugjawo. Ye omusajja okujja okukuba tear gas ng'agoba bannamawulire si ku petrol station eno mu Lutobazi. Mujjukira nti baasuse goba bannamawulire era ne bikigaana. President yaganye okuva mu motoka n'abeerawo mpaka zona order nga zikyuka. Kati bwe baatuuse ku petrol station ne omugano ogenda okubaka moto ejja nayo n'okwenda okubakamu. Order nga zikyuka zidde zonna nga order zaawukana mu biragiro. Naye ng'era Kabako oyo Henry Masiko nga yabiri mu Anita Amongi ne Muhoozi nga wa order. Baatuuse ekiseera nga bagamba omusajja ono asobola okusula mu motoka kati katumuprovoking obulungi ogusembayo tulabe kyagenda okukola. Omusajja kwe kujja n'akuba akakebe ka tear gas mu motoka ya president wansi. Bw'oba toli mugumiikiriza nnyo ekintu ekyali kisobola okuggyako omuntu
Boba toli mugumiikiriza nnyo ekintu kyali kisobola okujjako obunaga nti ekimala wabula njagala kubaza Mukama Katonda okuba nti omukulembeze Katonda akyamuwadde obuvumu n'obugumiikiriza obutaba abasajja bano muzannyo gwe baagala. Babadde baagala Spark, bamunyigiriza nga baagala Spark, naye era Spark yabalemye. Mu meeting gye badde bagane ono omusajja nga siyoli gwe twasooka okulaba nga mulalamu nnyo wano abakuba Kyagulanyi wa 2-1 abakuba Kyagulanyi oli wa 2-1 nga ne ttiimu ye yonna weeri ewera zade zijja kudda okunywa kati bo nga kye baagala bafune Spark abantu babyotinge bo bakole ekiddako kubanga kye baagala wabula yakibamye era banyeevu. Kati nano wenjagala okwongerako ensonga eno comrade yenna our main focus ya protestive vote. Mukeere mulonde temuvaawo. Ne babanga bawambye president nga bamuwambidde mu makaage temukola nti free Robert Kyagulanyi Ssentamu. Free the country Uganda ne Victoria yaffe kubanga tugenda mu protest. President ye ng'omuntu tujja kumanya bamusibidde waka. Tuleme kuddamu ate free president free Robert Kyagulanyi Ssentamu no. Tusigala tukontinuinga nga tubanja kalulu kaffe nakola protestive vote ku abasajja abayidde nze nkubuulira. Kino waliwo ayinza okintapulitinga kuba ino obwongo obulingo bwa katyuni nga bagamba bankyukakyuka nti ate kati agambye president tumubanja ye kubanga tomanyi kye bayita politics tokimanyi. Main focus nti katulina okutandika okuzimba ekintu president kyazimbye with or without him Ugandans can rescue that country. Nkidamu president ekintu kyatuzimbyemu kati nti agumiikiriza buli jjogo lyonna n'abantu babadde so camp to the extent nti bagoberera example ye. So don't be fooled nti Muhoozi oba Museveni agenda kuwamba president ate ffe tutandika okuba tuwanja president baba tudivertinze. So let us not be diverted. Bwe bakwata Kyagulanyi nti ali mu makaage ntukofame nga tali maggi mu makaage ffe tusigala tusonga mbere. Anyone else can take over nga yoli ali waka. Ekyo nkibagamba manyeri yabayina obwongo obutono abagenda okujja ate bakwate mu video nga kati yagambibwa ati kubanga tebamanyi politics. Focus eina kubeera ku protestive vote. Gwe kenyini you can command. Gwe kenyini you can command. Nagambye akalukolonda kalonde ku lw'obulumi bwo si wa Kyagulanyi no. Kyagulanyi mukulembeze waffe. During the apartheid time South Africa Mandela bamusiba emyaka 27. Mukazi wo Winnie yasigalawo n'abalala basigala nga batambuza mpaka abazungu bagamba nti omuntu ayinza otutaasa ye Mandela yekka. Obusajja buganye tute Mandela. Nkuddamu Mandela bamusiba emyaka 27. Abasigala ku ground nga basigadde basindika ekintu singa tebakisindika singa ne Mandela ali mukomera kyengezaako kuteeka mu bwongo. So teberayo bloga wenkyukakyuka nti ate Katumbi yage president muveeko baba bamukutte stupid. Nkugambye tuzimba bantu kintu kino mu bwongo. With or without president fe tusigala tutambula. Example nti singa abantu baleka okuzikiza mu apartheid singa ne Mandela tiyafuluma era singa South Africa tiyafuna bwetwaze. Era bali kyabeera bagamba manyi the only option is to kujja Mandela mukomera tutu enseeterere neetera. Do you copy that? So njala bategeeza bakomredi mwena bana Uganda mbategeeza mutandika okweteekateeka nga president watuteeseteese. Jjukira luli bwe bakwatanga president nga tuba tutandike. Okitegera? Tutandike. Kati nga tutandika nenga tetulina focus nti sasa tugenda kujjako gavumenti tugenda jijjako naye tuzaako ki. Fe focus ya fesingo mtu atujitade ku president nga tugukulekedde gwanga bwaba taliwo kiki kye tuzaako. That's the answer. You can command the revolution, you can command the protestive vote. Botuna anyigirizanya abasajja bano then commander fe bajja muta
botusirika kitegeeza ne komanda tuba tumuwaddeyo feno kuzi o protest vote yaffe yeyina okuta commander in case in courts in case bagenda bamuwambidde waka sharing a video kuba tennaba in case nkugambe mu courts in case ate gwe kino kyogenda maaso okola kya protest vote kyekita commander in charge kalonde kakuume bakabale bwe bakabba tandikirawo owa president bamuwambye tusooke tusindike kino bajja mwetera bokka nkuwadde live example ya apathy mu South Africa. Mandela was arrested, but the indigenous South African people, they continued pressing the Boers until they said enough is enough, let us release Mandela and let the country move on. So, President Azimbe ekintu nti asobodde okumanya mission z'abasajja nti baagala spark. N'agumiikiriza buli kikolwa kyonna eky'obujozi. Kankuzanyire videos zino ezimu mwazirabye. Then ndyoke nkulaga ekyo okukola kitegere bulungi nnyo. Videos zino mwazirabye bulungi nnyo. Ninjagala zikuddamu zikuzanyira. Okakase nti provocation yabwe yaganye okukola. Videos zino. What do they want? Wano nga basulayo kagundi kati ya gasi wansi. Banange eyo motoka ya president bagikubyemu gundi. Bagikubyemu tiya gasi munda ate president ali munda. President ali munda motoka bakuba mu tiya gasi. Kati ebikulu ebyo byadde bisobola okuleeta president okuvaako ne yeekyanga but alina omwoyo ogwamutuulako ogumugamba kakkana. Muzzukulu kakkana. Muzzukulu kakkana. Gwe mwoyo ogwo. Kati braza njala kugamba. Kino badde Sara kibagamba ne kankibagambe. Abadde bangoberanga programu zange numbulimbulange emmengo nabagamba tulina kye tuyita spiritual world. Ng'ovudde ku ddiini yaffe ya Mukama Katonda tulina kye tuyita spiritual world. Kubanga spiritual world yemu ku mbeera bakulembeze batambuliramu obulamu bwabwe naawe omuntu wa bulijjo gitambuliramu. Kati spiritual world ya Museveni yamuvaako dda tekyamuliko. Spiritual world agirina ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Spiritual world Robert Kyagulanyi Ssentamu yagirina mu ngalo ze ttaano. Abantu bangi badde bakola video ku social media ng'abulira Museveni muloga akola kino ABC nga temanyi. Eggwanga yali sibaga buli ekyetaagisa okusibaga. Endagaano abaganda ze bakola naye endagaano abaana baazimenyamenya. Bazzukulu wa Buganda batambula bakola buli kimu ekyokumenya. Era ali mu kwegalya biganye spiritual world yeegaana Museveni bwe ddu takyalina. Kati to prove you nti spiritual world eri ku Kyagulanyi mwenna kye mwadde mwebuuza olunaku lwajjo.
bendera ya Uganda eri mu kala wazindabye 3 wakati nemberamu ekinyonyi ekijuliriza langi ezo kati wali okola n'okukomba essuwaani bendera ya Uganda eri mu langi ezi 3 wakati nemberamu ekinyonyi ekijuliriza kala ezo kye bayita ŋŋaali mu luzungu kye bayita crested crane kale 3 esooka black etegeeza ffe bakaddugala bali mu Uganda eyokubiri red etegeeza tulina omusaayi gwe gumu eya yero ya kyenvu etegeeza nti Uganda ya blessingwa omusana gubeerayo ennaku zonna mu mwaka oba etonnyi oba tetonnyi omusana gubeerayo tuli blessed kale ezo zaava mu kanyonyi ako akanyonyi ako kiri ku record tekasukka ssaawa 12 oba emu nga kakyali bweru nga mukimanyi n'enkoko zaffe za buli ebinyonyi byonna bikoma okulya ku ssaawa ekinene ennyo 12 oba emu biba bitambula bidda mu bisu byabyo nammwe bwangalidde mu Kampala ne Kayanja ka Kabaka mukimanyi bulungi nnyo abakulidde mu Kampala Centre wa mu Kampala wamundeeba Lubaga nti bwe zaaweranga essaa 11 nga zolekera 12 ng'ennyange ezisimba lwakasota mu bbanga zidda mu bisu byazo mu Kayanja ka Kabaka yeye enkula y'ebinyonyi byonna nti bwe ziwera saa 12 biba bitandika kudduka kuva mbiriro gye byagenza okusakira oba okuliira okudda mu bisu byazo n'eŋŋaali kyekikulu kyekimu kati baanyigiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamukola buli gye baagala oluvannyuma n'asalawo agenda afune waawummulira we yawummulidde yabadde yaakatuuka bwe ati ekinyonyi ky'eggwanga ne kimwolekeza obwenyi ne kimuvunnamira enfunda ezi 3 ekitabangawo ekinyonyi ekyo tekyesembereza bantu nkiddamu ekinyonyi tekyesembereza bantu ŋŋaali teyesembereza bantu era akola n'olutalo wabula yavunnamidde Kyagulanyi emirundi egi 3 va kumuvunnamira yassuze nawo avuddewo ku makya nga Kyagulanyi avuddewo ekitegeeza ki nti akabonero bajjajjaffe ke baasiima okuwanga mu nsi yaffe ya Uganda kabuleesinze muzzukulu wa Uganda ekyo bayita spiritual world njagala Museveni emyaka ana gyakunkumulidde Uganda mwali mulabyeko n'ekinyonyi nga mukumusaze mu maaso amala okunywera ku mazzi mu myaka ana Museveni omunyarwanda atali munnauganda njagala mundagayo ng'ekinyonyi ekyo kimweriraanyiza oba kimusaze mu maaso mwadde munoonya explanation nze nzibawa era buno baka njala bugende mwenna abaateekanga ensimbi mu lutabaalo olwo olw'okusumulula n'okusaabuula amalogo ga Museveni gonna ge yali yakoze abatabaazimu n'abali batabala mu nsozi mwe balinyo balire ddala mu myaka ana njagala oteeta ekifaananyi nga Museveni ŋŋaali emuliraanye oba emwesembereza oba ayina waagisanze ne ku makya ekeddewo tevuddewo mpaka lwavuddewo ne byekwevaawo Gandisa okulikodinga ntandikiddewo n'ong'evunnama mu maaso g'emmotoka ye ekikoze emirundi 3 kati ng'enzo leeta live wano ng'ekola kino omulundi ogusembayo ng'evunnama mu maaso ge bwekyo ng'evunnama mu maaso ge emirundi 3 ekikoze ku live ababaddeko mugirabye simanyi kyetegeeza egamba ekiseera kyekino ebadde mugamba essaawa yeeno ekinyonyi ekyo mukimanyi kivunnamye emirundi 3 mu maaso ga pulezidenti ng'avudde mu lutalo n'atuuka ku hoteri kibuuse ne kijja ne kigwa ku mmotoka ye ne kisala ne kijidda mu maaso ne kivunnama bwe kityo okumpiite kikuvunnama kusinza kukola ki nga bw'okiraba oyinza kinnyonnyola otya emirundi 3 awo entandikidde nze okulikodinga oli ku APM amawulire mu mitwe gy'abo abamanyi eby'omwoyo kyekinyonyi ky'eggwanga kino okujja ne kimuvunnamira emirundi 3 bwe kityo tubadde ku live si kiikyo kivunnamira tebirimu editi ekyo kyolaba ekinyonyi kizze ne kibuuka
ne kigwa ku mmotoka ye oluvannyuma ne kijja mu maaso ne kivunnama bwe kityo emirundi 3. Zimpulira n'ebyenda binkankana kikoze eki emirundi 3. Ndowooza okirabanga ku fulaga bulijjo gyakwata kikyo emirundi 3. Ekyo kyensobodde olikodinga abasobodde okusimukyoti nga mukiko kati